Gavumenti etaddewo obuwumbi 200 nga zino ensimbi zakozesebwa mu kusobola okulaba nga bazza ebyenfuna by'ennyaffe Uganda engulu. Mu kwogerako ne Minisita Ombezi ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugolobi ategeeza ng'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 gavumenti bwe yamaze dda okussaawo ensimbi ez'enjawulo okulaba nga bayambako bannansi babaddaabule okuva mu ntata ez'ekirwadde kya COVID-19 mwe kibatadde. Muno mulimu amakampuni era ng'enteekateeka ez'enjawulo eziteereddwawo okulaba nga bayimusa bannansi mwe muli enkola eya parish development model n'enkola endala. We do have a recovery package. We have provided about 200 billion shillings, which is an amount shared between the banks and the government. So we hope that when this fund performs, plus the agricultural credit facility which is already there, we expect that this should be able to provide some relief to people whose businesses have been severely impaired by COVID-19. We can always provide more resources depending on how this fund performs. Lugolobi era atangazizza ebifo bye bagenda okussaamu nnyesira okulaba nga ebyenfuna bitumbuka. Releasing 100 million shillings per parish, that's a significant sum of money. We're intending to increase the salaries of scientists. All this is going into the population. We're intending to invest very heavily in terms of agriculture and agro processing. A lot of money is going in those areas, into storage, into so many other things that are meant to resuscitate the economy, to be able to pay our domestic arrears, people who owe, whom government owes money. You know, we're intending to pay all these people. So we think that through those measures of enhanced expenditure from government into the population, the economy will slowly get revived. Ono era agumiza eggwanga ng'omwaka gw'ebyensimbi ogujja bwe batonda okulaba nga ebyenfuna bitumbuka olw'ensonga nti ebyenfuna byonna byakuggulwa butereevu. Our projection is that the economy will grow at 6% from 3% this 3.8% this financial year. So, and that growth is informed by the fact that key sectors of the economy will now be open, like education, the entertainment and the hospitality industry. So we expect some kind of revival in our economic growth. Given that the economy will now be open, we should be able to mobilize more revenue, which revenue can boost our expenditure into various services of government. Wabula kino kyonna ategeeza ng'ekijja okubeera nga kituukirizibwa singa bannansi banagenda maaso n'okugemebwa ekirwadde kya COVID-19 n'ekirema okuddamu okukosa nnyaffe Uganda. Tuyamba nnyo okugezaako okubbulula ebyenfuna byaffe. Y'ensonga lwaki tutaddewo ensimbi ezo obuwumbi nga 200 ziyambe ku makampuni ago agakoseddwa. Ensimbi ezo zosobola okwongerwako okusinziira ng'embeera bw'eneba etambula. N'ebirala naye kugamba omwaka ogujja ogw'ebyensimbi tusuubira nti abantu bajja kweyisa bulungi, bajja kugoberera amateeka ga COVID kubanga tetwandyagadde kuddamu kuggalawo byanfuna kubanga bikosa nnyo enfuna y'abantu gye tuyinza okuyita economic life. Ate awatabeera economic life n'obulamu buli obulala bwonna obuli biological tebusobola kubeerawo. Olutuula lwa Paalamenti olwasembayo okutuula we lwamalirizibwa nga Minisita Henry Musasizi amaze okwanja ebbago ly'embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 wabula nga wano abamu ku babaka abali ku ludda olwabula gavumenti baalaga nga bw'ataagoberera mateeka era akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuga Nsamba yategeeza nti emiwaatwa mingi nnyo egyabuuka era nga kino baakukisasulira. Obumenyi bw'amateeka etteeka erifuga ebyensimbi eriyitibwa Public Finance Management Act ligamba nti katonda akulira kiwandiiko kya budget Paalamenti erina kusooka kuyisa ekiwandiiko ekiyitibwa Charter of Fiscal Responsibility ekirambika okwewaayo kwa gavumenti mu kusolooza emisolo mu kulya amabanja n'enteekateeka yonna ekwata ku byensimbi ey'emyaka 5 kubanga kiri kya myaka 5
ate BFP ya mwaka gumu. Omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 gwasseeko bw'ogeraageranya n'omwaka gw'ebyensimbi gwe tumaliriza ogwa 2021-2022. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.